tulina omukoko navujagala okwebaza singa nkoko bantu baali bazigaba naliridde enkoko ku lunaku lwa Wednesday bebaza program okuyitirira obuyitirizi ebakola wano era nembagamba nti singa ebadde yapulirako nkoko ndoza Paul waali nsanze lwalifudde singa kati ndi mukabuli kwero lwennyini ate kiki basiru bapulaninga okuzita bwova wano ne bapulaninga okuta bapulaninga okuzita naye ate basiru toyinza kukwata satellite naye nze mbatenda obusiru ekyokunebakwatako makya ne bakwata oluguudo ne bakwata ki kati baatuula bazite kanyene ku kyayi kati ne bagamba kati kambakubira eddala kateekeko ne bagamba nti bannayuganda 3,000 Ugandans died. United Nations. Yes. You report to UN? UN. Katibani Bagandi, this man has information. Let us kill him. Ngambala bagwendi ekisugu. Badu ekisugu. Ngambala. Kagati bava mu meeting. Bava mu meeting. Jero mukwano gwange nankubira essimu. Nawe ntosula but I have deployed. Namuga kutte ku video. Nikuba ne president ya Jeno yamanya atya mukwano gwo ate basula anti ne kila yalimu era ne bagamba oli abaganda naye tukiyitako tujja kiyitako abatakawesa babakwata tebaliwo abatambiriga bagamba kawesi bayogera kawesi tukiyitako nti mu mbeera eno otimurundi mu mbeera eno tebatuuse nti tukiyitako abantu bajja batta nti tukiyitako kagani mugenda okubira essimu generali muga nti wayi tosulaka nenyuza endipulooyizo nemuga nti ate ate abo bali emizinga gyange egyamangu giri nakyo nja kusulawo naye manne ono yali aleese ne kiira meeting disagreed nebaga nti ati musifina si mungi. So information the president yajifunye dda. Generali wazigamba nti agototia. Nzembedde ndala ekisugu. Badde mu meeting ngamba. The people used to talk. Kakade teka ko. Nibo tunatwali nje kakunya tuli kwejo. Kambo ogerere dda. How the things happened and how we are supposed to move on. So when you look at what happened to the contacts in Kenya, they were like, so there was a lot of trouble, by the way, because the Interpol had concentrated so much on us. So what we chose to do was to disperse. First of all, I went to Eritrea, where I spent some time. Then from there, I went to Libya. From Libya, I translated up to Malta. So in Malta, that's where I spent most of the time. But now the challenge here is, no one wants to Dubai. I told him currently, Dubai is a very complex place. You know, there are several Indians there. So, literally not much would have happened if they had moved out with me, up to Malta. So that is where the whole problem started. That is where the entire challenge started. So that is where we are right now. When you look at the whole situation, I think we need several lawyers, but mainly they should be coming from Karachi. There was also another branch in Mumbai. I think they can work out something as a team. I know they can really work out something. So maybe you think we could have solved the situation really. I'm telling you that solved the situation had we actually. Not the whole thing is that when I was talking to Martin, he was actually overconfident. He had never known that actually shit had rained on us. So I told him, from Libya, I personally went to Malta because I feared one thing, that if there is an indictment and a warrant of arrest from the international police, I could not have gone very far. So I knew the safe havens because as a resident of Malta, I told him, they needed 100
$760,000 to give you citizenship there. And you also get an EU passport. So that is exactly what I told Martin. But she was so much unwilling. So he chose to go to Dubai. No, sorry. Another thing is, I thought that going to Dubai was I thought it was for a business purpose, not something else, because it had been a business junction for several times. I thought actually that was the only thing they needed, not as a hiding hazard. It was a wrong concept. You would have changed each and everything and would have done something else. That is exactly what I told him. And you know, sometimes he would argue a lot. You tell him this, he chooses that. You tell him this, he chooses that. And that is where the whole problem originated. So by the time I talked to my colleagues, like I talked to Frank, he was so much unwilling to help. He was like, you see, my profile, my portfolio, I cannot help, I cannot bring out my head. So he kept in the hiding. She was arrested in Dubai. So he spent 7 days in a detention center. Then from there was taken to Mumbai. They read some charges. Of course, there's another fellow that was part of that, and they went together to Pakistan. So he might serve an 8-year jail sentence plus a fine of about $3 million. So that is the whole scenario that is happening. That is really a very bad thing. Had I known earlier, I used to think I should have solved the situation. But the whole thing was, in a manner that when we reached the contact, for some good time, I told several people, I told our people that, you see, these people have started turning away because there was some gentleman, I think one of the presidential advisors, who's also a media activist, who had chosen to squeeze them out, to constrict the entire business, and actually they typically gave up. And I think a lot of reference was made from them to the United Nations, because the first release of trafficking, both human trafficking and organ trafficking, human organ trafficking, it was first released by the United Nations Human Rights Department. Then they went into investigations. That is what they made the first report, that in Uganda about 2,000 Ugandans had been killed and organs extracted in India alone. Now, this one was not the center of the business, because he also had the bosses. It was just one of the suppliers. Among so many suppliers of the same business. But in Uganda, they made his own mistake. Because you see, Malta to be one of the safest places is offshore islands of Monaco and France. That would be a very, very safe place. So to keep quiet there, or else would transfer to Philippines. It would also be very safe there. But the moment they stepped in Dubai, after a police chase from Nairobi, there was no way he could survive, because they know the next hub would be Dubai. That was the problem. But ate mukimanyi bannayuganda babatira buyindi ne babajjamu organis bannayuganda nekumi babatira wano organis era United Nations report akugamba tewaliwo advisor wa president nga media activist yatulemesa netudduka. The Pakistan was chased. I think I'm about it. No one got in Dubai. Never government Professor Kanyeres. Not enough. Yajan confessing it. Nandekera list. Our doctors. Naye dokita alwali mukazi wange bamutte namusula eddali nakati owerugazi dokita omulala nakumitinga suicide yafa. Badokita betuze wano kati bamanya nti kisyo girina nakole mulingiringo nakole mutukira nakali bayagalawo gondi amakampuni agabatwala abantu ebweru nakole kusoba nakali manga yebamba yayamba bana Uganda
okugala amakampuni gaali kabano bano abatwalanga abantu olulimi babajjamu kati ate baliwo abaali batwala owasibawo basaani n'amuggala naye kuli munakulu bwebali Museveni yawe akule ambasadi y'obundi n'omugumu munakalimu naye bamuwadduke emisiki edda okubeeranga bweri kati bwebimala okuwulira ebyo ate ogisazeeko singa tugisazeeko tugisigireko kati bwebimala okuwulira ebyo musajja tumwabye musajja besasi bumavolamu kozize mbalaba omusajja yabawa amagezi omusajja yabawa yabagamba that man has a 24 Russian machine connected to satellite. 24 hours. He monitors the whole country. But is that true? Naragambi Tilankabira yakuba esimu n'akubira omuntu mubantu wayiteriyo sente Nankabira gobawanga nimputeriyo Linda Katono abamuseveni babeeyo nimputeriyo bamuseveni babeeyo Nankabira gobawanga demukabiri yakuba esimu n'ayagala sente banka nyenda ne bamugamba ekimanyanga nti omusajja sente yazisiba mirundi byayogera bituufu nti ate ezira limaze okutegeera Nankabira bagenda mukuba mulisi abo bamugjamu mbu Nankabira nasamusamu weyagendanga alindirako abantu ekyokubiri temukama we namuyita namuga nti nkuli okuntundanga buli wabeerayo bbiiru kati nze Nankabira nali maze omubalira mu bafu omulayika ayita abantu konsi bamuyitaali nze meeting nali maze ti Nankabira mufu nababa Sulemani yasirikira ku ntebe bwati andi agamba limauti agamba nti obusiraamu aga nti ontemyangako kuwolole ala lwatumyanga omwoyo gwange ontemyangako limauti nayo nemugamba nti lipooti bagimpa kuma ekyoto wabeera Sulemani yasirika bwati yasirikira mu ntebe ekuyegeza ezayogera tegenzi Sulemani mufu naga munkuyega ensiru mulange Sulemani kali magezi enkuyegeza baga nti tubabuulya ekituufu Sulemani mufu ndi mukitegeddemu tumulumye ebigere takyukako enkuyega ensiru zezalanga Sulemani kakati nje babano mba nabategedde dda nti Nankabira ye mufu limauti wajuulira ngaeteesa anti yakuba essimu ebintu byange omusajja abaga nti omusajja muveeku it is a 24-hour machine kakati munava bode mulimu miliyoni z'abantu bbiri abakozi b'ebibi ezo ne basibeerawo Uganda muka anti nze ne bateekamu potential ani asuula Museveni bwana potential bonna ba potential kakati oli apopinga ebupopinzi kasitakoleki nedda kokali eno bbiri bwekuyingiramu baleeta omuchina nayoza amasimu gaabwe n'agateeka wali mukwano gwange nkise kuyayiseemu naye atuuza waffe namuga tova gaba nkoko tumulidde embuzi n'ebyenda n'obigaba toyinaako emiliyoni 3 ku akawunti awo tumanyi we zivudde katugula totawana gula simu ndala beera neye essimu kuba kati gwoli bbiinu bakwata dda bwebafune endala machine nebojjamu simu kaadi noteekamu endala neripootinga ku kitebe nalaba obukyayina nga buzooza nga ndi wange entudde nendaba obukyayina nga buzooza bwebuti nebuzanika nebaga kati kiwedde ate nsooka nembawamu obudde nakungezi nebazina amazina nti tumaze wapi bbiimu otambula na bbiimu zo tabala abantu bano baagazaki ate baagazaki bamugatta n'omwana nge bamutta omwana nti bamutta ne bamukulamu ebintu nabaga nti olwoko mumanyi nti twali tutuuse ku bakazi 20 pa month abafa nga bazaala nembagamba nti mulabe baasi ezeetoberanga mu isaani Uganda kati enguudo bazikola enguudo zibadde nkole
basi kwamba wajita trafiki semenya ni yava Tanzania yo wechomera injali teta chava Tanzania ngiri misani Uganda baba nashingangawa lugazi iraka kazi yake ngakukazi bali baina network kanyerezi yampalishi kidudu na mirembe Lubaga Bondi Lugazinga Yubali Center Enchitovu waliyo nege mabaliro gonna totisa bagenda malwaliro enchitovu waliyo the Maganda and they extracted these organs while they were still alive and to serve the point what were abafu a was offering in parliament Trying rights aweyo nti gundi doctor can determine over doctor wa Uganda umujo member gambe ekyokubiri let anybody go to hospitals in the mortuary funeral companies are running the mortuaries if your patient dies they don't wait you to decide whether you will use a funeral service or not you find your corpus in the funeral service. Bazi bawa. Why? Kakati doctor no wa funeral nga bakolagana. Tamugamba konti wano wiki badde mbita yukumu. Mbafuni agamba. What type of country do we have? Nze njagala kuwummula. Egwange ngukoze. Again at crossroad. Akagula kawandi. Yes. Twiceewo amasangaza twakavuddemu anti nkugambye timu Museveni tajimanyi era nabawandikira nemba gamba Museveni talina ki opposition gyalwana naye Museveni nabawandikira mu riskiteeka kati mupi yeze yepo teriyo eyolidde Bobi Wine avuga box board abali munda tabamanyi oyinza n'omutta era gavumenti nga emuterese si gavumenti yomwaga okukomera Bobi Wine waka kiyamba ye ate bakulimba mu mpuuga akugamba ndoso talina muzayina merati ekyo kyavujjewo mutegendereze empuuga namboze nesegona ekyo kibiina tekisobola kuwangalawo nawe yalabula njagala nkubuulire tewali akuba Museveni abakuba Museveni babe mpoga mawo Segona bakolera nga nakugambye nakubidde butte bufaana butyo omusajja kuleeta Segujja ali omukono wa Diso Museveni gundi yomukuba Diso ye sooka osome wano nawandiika nti eno magazini yange naye nkubuulire omusajja simanyi bamuyita Ssejjabwe simuyitani Diso w'omukono nankatwale wa mukama wadduka ekoto katwala ngekikiza president mwagala kutuka meanwhile bonna politiki tebagenda okubba obululu tewali kyebayita nduutu ekyo babuulira omuntu kyabano nekotuleni kyeyetisetaki yegendereza empuuga Segona munamboozi ekyo kintu oyo abalaba alinga Museveni abalaba eno magazini yo yes eno ya December 2020 kumutwe kugamba as General Muhoozi Kainerugaba defeats enemies the mafia's plan to rig election yes yendo kabali awali meanwhile to page 6 The radical wing, meanwhile, the radical wing of the mafia gang is planning to rig out the elections in favor of MPs who will make the next parliament. They want to eliminate the independent-minded MPs and ensure that they have puppets in parliament. Remember that the next parliament is vital, that it will shape the debate on transition as well as debating matters of combating corruption, which is the propaganda by the mafia. The scandals in the Ministry of Health, Education and the COVID funds are some of the discussions the mafia want to influence. Billions of shillings have been earmarked for the purpose of this money that will be used to bribe of election officials, ISOs, RDCs and agents of candidates. They also plan to frame up candidates on serious cases like murder in order to keep them in jail until the election is over. Kubanga kati omuntu agende ku polling station alabe enderibo ink amala bbanga ki enderibo ink amala bbanga ki ndabwanga amazeewo ki kati bakyamugaba ono
ono nange njamuli bano wali kati mukulonda kuno okuddako omanyi mukulonda okwabaddewo ng'abo bemuyita abo bagundi babawadda ssente ba agency abo abaliwo wabaddewo agenda ne bamugamba nti sooka tukebera mu kitabo walonda pulezidenti egenda olonde abantu balonze emironde nga 10 omanyi naalimu omanyi ttiimu y'omupiira gye bakubye eggoola ebbiri ez'okumukumu bwetawonyeka bwe babifaako dda babakuba ne batuula anti era nalemu yoyokuba baddiso kati be bakola okyusa otya baala disi olievu directed it did you must have directed by a sort of tubulia Wunya. Not you say at the elections, no government negative effects. I think that's very correct again. What was the intention? You said that you want to be job with you Munga chaba de medo. So many like cameras in a but Bugari is never fake. And even about Morocco governments, even about Munga njaka napapakile muno naddala mu Buganda mu kitundu kife njaka n'emyaka 5 giddako nga kifunye bapakire mutuluuza bamukubye yakubye mutuluuza wa myaka mizola eri musanvu balonda mulondaawo bajja batendera kadi ya ate ye nagadde jimpe nkugambye ne bagimutimbawo kitundu kigenda kuvunda maya bange Buganda yegenda kuwa maya anzala mu Buganda unyama na mingi tegaleka wo ati mingi tego bali mingi Buganda mirundi jereka wa mtaya nze mbaga nuchi what it takes me to another so ni chia person tell me OL5 tell me what takes me there gotero lila wa miso nila na Baganda basigadde wefuzi batuko God correlates in scattering. God scatters. The next principle God uses is that when you want to seed the rod, it brings more seeds. It's what you mean? And so we have finished. It's only human beings and animals that want to go through that process. But in seeds, or seeds we have name, Bija Vumeka, Chirinde Chivunde, Buganda Kivunde, Ejaculata Wages, Bazokulaf, Yakichino Kachuni, Michikachu, one of the traffic Mazina to why Gulare Sawati, Jack Sempija, Wereda, Wawedi Jerukaya. Mukama otendereze we katonda wa gulu ayi mukama otendereze we nja yakudemiyo nje yakuniyo ayi mudala kukalerwe bwachi bwa watermelon ayi mukama otendereze we katonda wa gulu ayi mukama otendereze we utegeza chori utegeza katonda fama mwenyewe uvuzi yakunankabirwa nti abadde kansalanga akalulu akabuuza mu silipa ayi mukama otenderezebwe katonda waggulu abege kyambadde yakubye ekibuule nti segujja nalu atubaaja nikubako disolo omukono nemukubira obutambiro bwa Museveni ayi mukama otendeeze ndi musanyufu waffe gendi Lutaya walimu namawulire yakubidde simu walimu namawulire yamukubidde simu nayagala tunkolako ekisabi namugadi tugimbuuza mu luzungu kati onamubuuza munamawulire mukyonayogera yansanyusa yatwala bakusasira emisiri Museveni bwe yatuula mubasobola okuyiza akalulu Uganda nabbuli yamugoba
Burundi bali bamukubalira n'aleeta kusaasira n'aleeta basajja muvule n'aleeta fulufiga n'aleeta omupologoma utenderezebwe Katonda weggulu ayi Mukama utenderezebwe